po jako akawuwo. Omwafiiridde abantu baffe bangi ate n'abalala ne bagira n'ebisago. Ng'eggwanga liri ku bunkenke olw'obulumbaganyi bwa bbomu obuzze bubaawo okuva ku lunaku olw'omukaaga olwa Ssabbiiti ewedde, bbomu bwe yabwatukira mu kifo ekimu ekisanyukirwamu mu bitundu by'Ekkomamboga mu divizoni y'e Kawempe, omuntu omu n'alugulamu obulamu ko n'abalala okubuukawo n'ebisago eby'amaanyi, okwosaako eyo eyabwatukidde mu bbaasi erungala ku luguudo lw'e Masaka, omuntu omu n'afa n'abalala ne basigala n'ebisago ssaako abalala okusigala mu kutya. As of right now, we are managing the scene to establish what happened exactly and what is the cause of the blast and what sort of a blast effect. We are going to verify. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Paalamenti enkya ya leero akulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'ali wamu ne baminisita b'ab'ekisiikirize asaba bannayuganda obutakoowa era batunula enkaliriza ng'alagiriza omusota nga baloopa oyo yenna gwe beekengera okusobola okumalawo obutujju era ng'ono asinzidde wano n'asaba n'ab'ebyokwerinda okubaako kye bakola mu kusomesa bannayuganda nga babawa amawulire amatuufu agakwatagana ku butujju. So tusaba bannayuganda obutakoowa okutunula enkaliriza okwekengera ate n'okuloopa buli kye beekengedde kyonna. Twagala okwongera n'okusaasira bannayuganda abafiiriddwa abantu baabwe n'abaafunye ebisago, era twagala kulowooza nti abalina obuyinza bw'eggwanga lino bajja kugoberera abantu abaafunye ebisago babajjanjabe olw'obulumbaganyi buno. Twagala okutegeeza ab'ebyokwerinda aba buli mutendera okuba bannayuganda amawulire agakwata ku kye bamanyi naddala ago omuntu owa bulijjo ge yeetaaga okumanya. Omubaka Mpuuga era asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo annyonnyole bannayuganda ku butujju obugenda mu maaso nga bwe yasuubiza emyaka egiyise ekyavaako ne Paalamenti okwongeza ku mbalira y'ebyokwerinda. Twagala General Museveni ajja abwe bannayuganda alipoota ku ebyo bye yagamba okukola atuuseewo yakolako bimeka era nsonga lwaki tetunnaba kutuuka kulinnya nfeeta embeera eno, kubanga bwe yawa ensonga ze yawa ne byagenda okukola fe abali mu Parliament twalaba nga n'omwaka gw'ebyensimbi ogwaddako ensimbi zaaweebwa okukola ku nsonga ezo. Twagala alipoota ku byokwerinda n'engeri ensimbi ezaamuweebwa gye byakola nawa we tutuuse. Gye buvuddeko ababaka bonna abali ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulemberwamu omubaka Mpuuga beekalakasa era ne bafuluma Paalamenti olw'ababaka bannaabwe okuli ogwa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya n'owa Makindye West Honorable Alan Alozia Sewanyana abaasibwa era ng'okusinziira ku mubaka Mpuuga ensonga eno tebannaba kugimma mazzi era nga bakyagiriko nnyo okutuusa nga bannaabwe bafunye obwenkanya. Okutegeeza eggwanga leke kutunulira ababaka bano ng'abaasingibwa omusango gwonna, tewali musango gwali gubasingisiddwa, ate n'abaabawaabira bakyateebereza buteebereza, kubanga singa tebaali mu kuteebereza singa baali batutte ensonga zaabwe mu kkooti ne babawozesa. Eddembe lya Munnayuganda yenna okusigala nga alya butaala okusinga nga asingisiddwa omusango terisobola kulinnyirirwa ne tusirika. Era twagala okusaba abakulu b'ekitongole ekiramuzi era nga tumanyi nti bakola nga beetengeredde, era situwagala kugenda mu mbeera yonna egezako okukkakkanya kwetengerera kwabwe na kitiibwa kyabwe. Mu kiseera kino omubaka Muhammad Segirinya yaggiddwa mu kkomera ng'ali mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'afunira obujjanjabi era nga bw'abadde aggulawo olutuula lw'olunaku olwaleero omukubiriza w'olukiiko luno Right Honorable Jacob Oulanyah asabye ababaka ba Paalamenti ko n'abantu ssekinnoomu okukola n'okwogera ebyo ebisobola okuyamba ababaka bannaabwe okuva mu makomera okusinga okwogera ebyo ebituukiriza ebigendererwa byabwe ng'abantu. We try behind the scenes without making it public to have engagements. Each time a member is in trouble, we do this all the time. Sometimes by trying to show that we care more than others, we jeopardize the channels others are trying to use to deal with the situations. Because here you come and make statements,
big statements, the consequence of which is to block all other channels for other people to do what will be best for the person concerned. For you have got your mileage. Ndisara Nandaula, kula ABS TV, Jaka Kawuwo. Twategezeddwa olunaku lwajjo nti yatwaliddwa mu ddwaliro e Mulago, mulwadde ali mu mbeera mbi naye era ali ku mpingu. Ebikolwa bino eby'okutyoboola omusibe